Grace Mukama twandibadde n'enjito tuli wano. Then nenzaako okwebaza management yaffe Kevin Music twagala okwebaza olw'omukisa guno. Then ne tuzaako n'okwebaza kampani ezitukkiririza nga Nanjing n'endala ng'ogasseeko endala. Nammwe bannamawulire mu abatufudde kyetuliko twandibadde tukolanga miziki waffe n'asigalayo singa temutulaga ku mutimbagano singa temutuwa omukisa kulabikira ku matiku gammwe twagala okwebaza ennyo. Munnayuganda yali yayinza okwebuuza lwaki bannayuganda temubaweeza. You released Njagala Money within 2 months, mwatadde Hallelujah, ate naba tukyali awo in January, release another song. Lwaki mutukola bwe mutyo nga temutuweeza? Okusookera ddala tukola nnyo, tetwebaka buli lunaku tuba tuli musibye tukola music tumulina mungi, ate ne bafaani baffe tetwagala kubaweeza kubanga ebyokubaliza byo tubirina. So buli lunaku era anytime from now mutira muwuliriza ka Hallelujah n'obulala bujja. Mututemerete emirimu Christmas yammwe ng'abakyala batalina baami. Shows nyingi right now we are so booked. Twagala kwogera one naye tuli so booked. Era Christmas twabisa okugyewo omukyala waatu Lisa. Ate ng'olinganyize. Ate nga mwagamba mwe temulina baami. Ate tubalina bwe tunafunamu ka space omanyi zino essaawa buli muntu yenna ayagala kujaguza so kati batubukinga nnyo naye bwe tunafunamu ka space tujja kugendako mu famire zaffe tujje wano ku Nanjing twebakeko batukoleko massage tummere ewooma nedda mukwano. Lwaki babawunyira ziizi? Nedda tebatuwunyira ziizi tuli bakyala naffe twandiyagadde abaagalwa naye right now tetuli interested akade kanaaba katuusa abajja osooka otegeera taata. Omuntu ayinza okwebuuza olunaku lutandika lutya with Kataleya? How do you start your day? Okusookera ddala tukera ku makya ne tusaba tuyinza obutayogera ssaawa kuba olunaku luba lwanjawulo tusinzira tulinayo ki ne tugenda mu gym mu workout every day ne tuvaayo ne tugenda mu studio tukoleramu ebintu bingi ebyenjawulo buli kimu kibeera n'essaawa zaakyo naye studio oluusi tugifuluma kisinzira tulinayo ki so tukera ku makya netusaba tuhakenga breakfast entini ne tugenda mu gym ne tuvaayo ne tutandika olunaku Mulimu mutya? Because munyirira muliba modo. Mulina omubiri abalala bagamba abaana balina omubiri. Tukola nnyo bantu twafunga ne bye tulya twegendereza Mutya? waliwo ebintu byomanyi nti byo bijja mu sheeko ebintu by'amasavu ng'ebyo so tubyewalira ddala. Kati omwana ali eyo ng'ayagala kukola omubiri ng'ogwa Kando oba ogwa Kataleya ave ku byamasavu byokka ave ku nnyama. Si tetulya. netusooka we naturally beautiful women Yeah. so tetweta we are very beautiful women kati gym tuzikola naye tojja kubanga The 2nd December bakayita Hallelujah buli muntu akalabyeko right now it's out on YouTube you can go subscribe and like the video it's out ku TikTok sound yali musobola ogenda ne mukolerako. Hallelujah, twogere ku Hallelujah project etegeeza ki? Bantu bawulira Hallelujah tugimanyi ya mu church. Abantu abali wabweru abaagala ababalaba era ababawagira. Wawulira ekigambo Hallelujah kiyinza omujjira mu bwongo nekyalina okutegeera. Hallelujah ekigambo kibuliko okuba nti kya ddiini oba kya mu kyaki kubanga bakikozesa nnyo mu kyaki naye akayimba ka mukwano twebaza Katonda olw'omukwano gwe tulina mu masekati gaffe mwenna abaze wano tusanyukirako nga ne bano be tuli nabo n'abalala eyo so Hallelujah kayimba ka mukwano omuntu yeebaza olw'omukwano gwalina eri munne omuntu yenna asobola okawuliza tekalina mukasosola ddiini buli ffenna tusobola okawulira. Hallelujah to the love that we have. Hallelujah. Finally now I got you. Finally baby. Hallelujah to the love that we share. Hallelujah. Finally now I got you. Finally baby. Speaking about Kataleya and Kando, I think you are the bwebali nti tebava muno so balina staff gye bakola nabo abasobola okuba nga basobola okubayambako
okwogerezeganya in any language gye baagala, so you all welcome. Mwena mwaniriziddwa, tojja kufuna buzibu. When you come here bajja kwogera naye bulungi, buli omu osobola okwogera naye. mu buli lulimi lw'otegeera. Ekirungi kyabwe nti bakwata abantu ba wano tibe bakozesa abasinga, so buli muntu asobola okwogerezeganya nabo. Ninayo ekibuuzo ku bikwatagana ku ensasagge eno byabadde ya sente mmeka? Wantu taata. Ensonga eno bayiyeemu sente mmeka era okumala bbanga ki contract? Tubadde tetwagadde kyogerako kati, naye bwe munaba bakitegera taata tujja kubagamba. Kale kumala myaka emeka? Myaka emeka? Diiro nyonga nnyo okusookera ddala. Biri professional twabiteesezaamu nga companies biri, tetwandagadde disclosinga bintu bimu, twagala bisigale nga biri confidential, naye biri professional and we are very very happy. We are very fine. Basinzidde ku kyokubawa, muyinza tugaa nti basinzidde ku kino tuwa nti kubanga ffe musinga okwogera Oluchina oba kiki? Bambi nedda. Si kyekyo, but nga bw'olabye nti mwalaba nti endorsement zaffe ezasooka mwali naffe, balaba branding yaffe ne batusiima engeri music waffe naye bamwagala, kitegeera ne balaba brand engeri gye tweyisaamu, ne balaba nti ffe abajja okusobola okutambuza bizinesi yaabwe obulungi. mwinayo enteekateeka ez'okukolayo akayimba mu Luchina mwongere okuba empulesinga olw'okuba wakati diiru zonna mukola n'Abachina. Si kyokka banaye n'abalala tubaaniriza, si Bachina bokka, na buli omu yenna yenna yendyagadde omukushinga katale yankano brand mugirabye okuva we yatandika paka weeri sipiidi gyegenderako si nnene nnyo sente naye tuli steady, buli lunaku tulina ettaffaali lyetwongerako. So abalala bonna baanizibwa n'okuyimba oba mu Luchina oba mu Luki, music is music, kasaba nga akuwoomera mu matu, byonna tujja bikola. But ekisingira ddala, would like to thank Nanjing Hotel for this opportunity for endorsing us. It really means a lot, and we want to thank you.